Brian White namusinkana omwaka 2017 nga 3 December namusisinkana nga ngenzo okusaba omulimu nga Asha era omwami yantwalayo bamuyita Kirabira Edi obwedda ayogerwako apangira abawala emirimu n'ebintu ebirala ndowooza apangira abawala abagagga gubeera successful era ogwo omulimu we nagukola obulungi kyampeesa ekifo ekyawaggulu kuba nasangawo Nandawula ye namusangawo yali already secretary kati nze ne bampa obwa assistant secretary ku buvunaanyizibwa bwe nali nina obwa ssente ng'akanya balangira nga bagamba kiki mutafuna wano mu nnyumba buli kimu kibeerawo mufuna security babakuuma mubeera mu nnyumba kati nga okutya ne kutandika okula at the same time ne muyingiramu ebintu by'okuba nga atwebakako okitegeera kubanga yali fe yatugamba nti akolera omwami President Museveni ng'agamba alina emirimu gy'amukolera ng'agamba tuli government property we yakiyitanga we are government property ng'agamba fe tetulina gye tusobola kulaga de weeyebaka ku gwayagala okitegeera kwegamba ebintu ebyo byonna nga tunyigirizibwa okugyamu embuto ze mwana wani gw'otwala okugyamu embuto zo bannange nga tetulina wetwerwanirako agamba atya agyekumiddeko agiriko iMac iCode processor Rupi nabanyonyola nti fe tuleeta ebintu ebyakagwawo ebiri verified ebiri kugambanga ebintu biri classified tetuleeta nnyo bintu nga tebiri classified so story yaffe ezimu kuzisembeyo story ya mwana mwala Vivian abasinga amanyikidwa nga Vivian Mutanda abasinga mubadde mulaba mukyalo oyo omuwalo yakavayo nabanga alumiriza omukulu Brian White wa Kirumira Brian aka wa Brian White Foundation so mumbera onakulwaliro jakadde nkweku mbeera y'omwana ono kuba nti atutunulire Vivian Mutanda yani Vivian Mutanda ono omwana omuwala ono alaga joininga Bright White Foundation ku myaka 18 emyaka 18 egyo gyagamba omwana ono alaga yali akava mu ssomero in fact nga tanafuuka kintu kyonna naye nga ajjabuzi so n'ayita toka abadde aconnecting abakazi eri Brian White nabanga amutwalayo so mu kuvaayo mu mawulire yalabikidde ku mikutu ogwa NBS show bagitandika ati n'alabikira ne ku Spark TV nga nnyonnyola engeri gye yatulugizibwamu gye yabonyabonyezibwamu ng'ali ku podium ebiseera ebyo ali ku podium so embeera ya podium gikuyisaamu podium eno yaliko n'abayimbi ab'enjawulo kwali Dr. Jose Chameleone, King Michael Palaso, Andrea Big Eye, Wizo Manizo kugamba Mayanja family yona yaliwo awo kosaba comedian Madrata Nchiko Mutwalibera Nyone omuganda wange Ticha Mpamire yaliwo awo ukata ne omukulu Kabata ne yaliwo so podium yaleta abantu bangi Brian White yatandika podium yalina akasente mwawo wennyini podium eyo litunula mwe yaleta n'omukyala former Diamond Platinum wife oba ex amanyikidwa nga Zarina oba Zari Hassan the boss lady so mumbeera nti podium akasente kaluwo buli kimu kyaliwo however okuwako highlights abaana bano ku podium bakolanga biki abaana bano baali bangi nga obalaba mu bifaananyi bayisaawo Vivian oyo yavudde ayogera ebitakwatagana ku TV avaayo nga wano alatulaze mu bifaananyi byazaalaga wamu kwogera kwe yalaga yabonyaabonyezebwa yakubibwa yatunyukizibwa ku podium naye mu mbeera ate ebifaananyi byakavaayo bitulaga n'ebyetuze tunoona oba okujjayo bitulaga baaliko bonna batya mu kugaba ebintu ku podium bamaze okugaba ebintu ku podium kugamba yamutwalanga nnyo ku mikolo egya buli takadde otunulira comedy store ebifaananyi byo biraga baali bonna otunulira kugaba ebintu n'ebifo ebyenjawulo then ekyasinze okuba mu mutwe bifaananyi nga Brian White ali mbuliri nga lwakati w'abakyala bana babiri omanyikidwa nga Vivian Mutanda ne mwana mwala Stella Nandawula so ekimu kubiraga nti enkolagana yaliwo y'amaanyi enkolagana bano abaana bayisi bakozi bukozi nga yewanyonyola abantu nti yajja nga receptionist oba nga azze okuyambako okuba nti akola emirimu egy'enjawulo however bagoyinga so much deep okuba nti ati abakaka mukwano nga bwe boogera naye however bintu byanjawulo kuba yagamba bakaka naye ate selfie eno webeetulaga eya Vivian ngali nga ekifaananyi ekiteebeezo kuwekya Brian White afaanana nga Brian oba Brian White yennyini ng'ali ku mambali wali alina omukyala gwaliko noono omwana
ng'akute sulfate agiteekinze egimu ku bifaananyi ebyakafuluma so kiraga nti obukaka tekwaliwo nnyo however wayinza okuba waliwo enzirikiziganya ey'okuba nti abaana bano ababiri abagambye okuba nti bakozesebwa bo kuba omu asooka mwana mwala Stella yavuddeyo n'abanga asazaamu allegations z'akatambi akasooka agamba waliwo abaamukako okuba ng'akola akantu ako waliwo abaali balwanisa Brian White so ono ye muwala owokubiri tumanyi owokusatu anaavaayo kuba podiyamu eyo yalina abawala bangi yalina abaana bangi kubanga wenkula ze walona kifaananyi akasembyeyo okulabika nga Brian White ali mu charge afukamidde naye ng'omwana ona bamusaziza mu kasaako ng'ali wali emabega otunuulira omwana engeri yafaanangamu n'engeri yali atunula ku podium kiraga embeera teyali mbi so naye ate mu kuvaayo n'aba nga anyigiriza oba ng'awanda omuli eri Brian White tetumanyi waki kigwera however ku nsonga eno parliament yagezaako okuba nti egiyingiramu bagenda kuba batandika okulonza ku zino sexual harassment ezaali ku podium ezigambye okuba nti abaana abo batuzibwa abaana abo bajjamu embuto so wetwogera kati parliament okubiyingiramu ne police nebiyingiramu bali mu kunoonya omwana mwala oyo Stella Nandawula however ono ye twamulabye Stella Nandawula yasembye kulabikako ne Brian White ng'ali mu katambi jangu oyogereko n'abantu bano baggwe nnyalwe nobatuulemu abulira embeera gye tuzze tuyitamu gye tutandikidde n'ebintu nga bwe bizze bijja bikutambulira bannange wendi nze nkyaliwo no naye kabakwatemu Yeah, sorry I've been sleeping. Sorry about my puffy eyes. Yeah, I just had them celebration yeah man. So yeah, celebration yeah they are man. Yeah they are man. Money I'm Peter Stella Nandawula. Olivia Alice Stella, please clear your brains name. Nga bakola live yokuba nti bakakasa abantu di Stella ali mu mbeera nnungi buzibu buli kimu kye bamwogerako kya kiferesi kituufu but ate n'omwana omulala ali contrary ku ki munne kyageza kwogera nga neera alaga munne yakakagiddwa okuba nti akola statement bwetyo oba akola live bwatyo mu mbeera y'okuba nti atulugunyizibwa so mu mbeera eyo yennyini poliisi ya Uganda egambye okuba nti egenda eri mu kumuyigo kati ogwa Brian White oba aka Brian Kirumira Brian okuba nti avaayo ataanye ku nsonga n'abaana bano abawala wetwogera kati bagenda kuba batwalibwa bafunibwa bombi abakavaayo in case naawe oli eyo Europe Abu Dhabi wane mu mbeera ez'enjawulo osobola okuvaayo kuba kati Uganda kyafuka gwafuka mugano gwansa buli alina kasenda abantu gwe bettanira sinaawe osobola okuvaayo oba aliko ku podium n'olumiriza bantu bangi so mu mbeera eno poliisi ya Uganda yabiyingiddemu parliament yakifunyemu interest okubanga kidiscussingako wovaawo so embeera omuliro gubumbujja Kampala Kyaddondo nagamba Kyaddondo buli kivaayo na buli kiriwo tujja kuba tukuwa more updates so tumanyi kiggwerawa ne mu mbeera eno kikyanyigiriza tetumanyi wa kiggwera ne however tujja kuba tukuwa updates buli lukya buli kijja mu mbeera eno so okunizibwa n'obutali kunyigirizibwa mu mbeera eno tujja kuba tugikuwa of course subscribe ku channel yaffe eno emanyikiddwa nga nkola ya video kona ku kade tulina ne channel ndabagita Kasabu Kanyama ereeta nayo ebintu byanjawulo bayimbi interviews batutumbu n'ebisigadde of course lodge upon yourself all scat out of media films ezira oba kuka pro muganda wange naye abeera wawo ng'atema nga batukwasaganya ebintu bulabula naye nga Uganda music industry ne business amawulire ga muganda nga Brian White gabisa amawulire ga Juliana Kanyomozi ne gabika amawulire ga Bobby Wine Music says ghetto gladiator so embeera bwetyo bweri embeera ekyali ya bunkeeke embeera ekyali ya kukola mawulire Kampala Kyaddondo so tukwebaza nnyo kuba nti obeerako ku channel yaffe n'okukona ku kadaako subscribinga tukivuge tukyongere WhatsApp number yaffe ebeera waawo notimusa 84 bwetyo butambula okubanga tukuleetera bwino n'ebintu eby'omunda ebirumika ebyakavaayo n'ebitrendinga n'ebiriwo of course tukwebaza nnyo kubanga ogyekumiddeko ogiriko iMac iCode processor Ruby bwentyo bwentambula njagala obeebaza okubanga muli bawuliriza balabi balungi mu nsi yonna gye musinzidde Abu Dhabi US UAE wa n'aba streaming live bonna n'abali e Kampala n'abali mu nsi zonna n'abali wa tubagala nnyo kubanga muwuliriza n'okubanga mufollowinga channel yaffe tubagaliza amakya amalungi amagulu amalungi okusula obulungi n'embeera nti tuteekewo obuteesi matuufu tujja kuba tufuna ebipya n'ebiri exclusive mu mbeera eno tubebaza nnyo tubebaziza ddala mwebali kubayo musigale